Alright, ugambo tia mulungi atuliriza ku celebrity track n'emikutu gyonna gitugatta wa Rock FM kansubinti oli bulungi tuli ku mikutu gyonna kansubinti akamugezi kakutambula bulungi olunaku lwa ku Monday week tugitandise bulungi wewa mu entertainment industry ebyomulangira Ssuuna byo mwabirabye bulungi nnyo bwe tuve mulangira Ssuuna amasanyalaze mbadde wano ne musajja wange Dan Stangambye mulangira Ssuuna yasabye amasanyalaze ga positive amuwadde ga earth cable negative sina negative earthing bwe tuba tukola amasanyalaze tuzisuula ebbali kati kirayika yagenze kima amasanyalaze yakimega earthing gano olusi cable tetugifaako nnyo lwakwa amasanyalaze gakukuba nga togitaddeyo ebiseera ebisinga era n'ennyumba batalina earthing bulungi amasanyalaze gaba gakubakuba byatuuse ku mulangira so nga tuvuddeyo eyo nga tuvuddeyo nja kutwala wali Masaka mbitundu byawe Masaka wawe Masaka ewa chosen beki amawulira gavaayo galaga nti si birungi naye nze okusinziira ku kunoonyereza kwange chosen beki yabadde n'okwanjula okulina okubeerayo nako olw'enkya abadde n'okwanjula okubadde kulina okubeerayo nako olw'enkya ng'agenda twala omukulu Sekajja Kadiri mu maka g'abakadde be Masaka okukyala kwaliyo ndowooza 2 weeks back ndowooza ziweze weeks 2 ndowooza weeks nga 2 emabega kwatambula bulungi nnyo waliyo munnamawulire omu Masaka yali atudde ku mukolo nga tanso okutuwa ku update anti bamutwala ne kifi mu ttama fuluma va wano genda kakati okukyala bwe kuvaayo ne bategeeza nenfunyako amawulire agalaga nti ku lunaku olwokubiri olunaku olw'enkya ennaku z'omwezi 18 Novemba chosen beki agenda kutwala omusajja we ewa bakadde be Okwanjulwa era enteekateeka zonna zabadde ziwedde era nze namanyako before ebawa omukwano gwange yankubira essimu nga meeting z'okwanjula kwabwe bali bazitulizaawo esaidi za Najera ekisaasi waliwo restaurant mukwade batuulanga naye nga kigatto wange ampa amawulire nangamba kati meeting egenze bweti Okwanjula Gyekuli ngenda kusoma mwezi 18 omwezi ogwa Novemba. Wuliriza bulungi totagala tovaawo wano byenkugamba bino omuzimbirina abalala tebajja bikugamba kati webukeredde olunaku olwaleero amawulire gavuddeyo nga galaga nti okwanjula kwa chosen beki n'omwami we Sekajja Kadiri okubadde scheduled okubeera olunaku olw'enkya nga 18 Novemba kusaziddwamu. Njagala kano kawulire bulungi, njagala ompulire bulungi obwedda abantu abakuwa mawulire emisana tebakuwa mawulire matuufu kati nze n'amatuufu. Okwanjula okubadde kulina okubeerayo olunaku olw'enkya nti kusaziddwamu amawulire gabadde on short notice. Kachikanayo kadirira nsindikira akantu kachakankutte okwanjula bakusazizaamu bakusazizaamu naye nze ngamba Okwanjula Gyekuli olw'ensonga zengenda okuwa maaso awo beerako mpolampola. Kakati message twafunye yalinkiza okuva mu group emu ey'Okwanjula nga bwe nagambye nti kigatto wange yabadde ampa information abantu abategesi ng'enteekateeka zigenda mu maaso n'okutimba batansedde okuteekateeka tent bakoze tent ene ya dome zine za photogenics enene tent enene bwaguuga zine enene bwezi za dome ziva ku buno bumusimba buno bwa ankwaze kukyala waka omukyala omukolo yakutaddemu sente nyingi obukadde obusoba mu 2 n'okudda waggulu. Ulio mudigide kakati
oluvannyuma lw'okuteeka mwezi sente nnyingi nnyo bwezi tezitokomoka omukyala mwennyini kukkiriza Becky oba muyite chosen Becky yavuddeyo n'ategeeza mu gurupu najja n'abawandiikire ekiwandiiko bwe kiti message abadde egamba bweti message abadde egamba bweti wano studio bagamba wano studio yavaawo abo tewakyali studio wano bagere bayimbira eri tuli mukola mugende eri kakati munnange message abadde egamba bweti yaze mu gurupu y'okwanjula kubanze buli message abadde etuukanga mu gurupu y'okwanjula nga kigato wange agimpa buli message ebadde ejjanga mu gurupu y'okwanjula nga kigato wange akola atya agimpa ne message yasookera ddala nga bakabagatta mu gurupu kigato wange abadde ampa message ne meeting yasookera ddala gye basooka okutuuza awo ekisaasi kigato wange yampa message nangamba kati bangase mu gurupu kino ne kino kyomanya nti buli kimu ekibadde kyogerwa mu gurupu y'okwanjulwa kuno mbadde nkifuna butereevu bulira omudigido kasita owulira ekidongo ekyo ng'omanya ngenda kusomera ebbaluwa Chosen Becky gye wandiikidde abakolinso ababadde mu gurupu ye eno ebbaluwa omubaka Chosen Becky gye wandiikidde abakolinso mu gurupu y'okwanjulakwe egamba bweti I'm sorry for the late reply. I had some issues which are personal. I want to thank everyone that has helped me in this and all that has been supportive. I don't take it for granted. Wulira agambye yebaza buli muntu amiyambye mu kino ekintu ne support yona n'obuyambi ono baddewo mu kino ekintu ky'okuteekeka mukolo guno n'agamba sinza kitwala nga kyakuzanyisa mu mbeera eno yona mubadde supportive eri gyendi n'agamba you have shown me love and I appreciate naye Chosen Becky abantu bo oluno oluzungu lw'abavubuka lwowandiika mu gurupu z'okwanjula olukendeezi n'olugezigezi I appreciate my sweet people you all owe me lots and lots. However, kano kagamba kachiwana. I'm here to inform you. I'm here to inform everyone that I'm so sorry. Our function was stopped, will not happen due to personal reasons. I'm so sorry for this big disappointment. It hurts and I'm in pain, but I'm deeply so sorry. Thank you, everyone. Have a great day. Kwikiriza Becky, oba muyite Chosen Becky, bamuyita kwikiriza Rebecca. Kwikiriza Rebecca, oba muyite Chosen Becky. Indonesia, the #1 international, the juggernaut. Kakati Chosen Becky yagenze okulaba omukolo gwe guno guyinza okutabaako mawulire kati ntandise okuwa ekituufu. Chosen Becky yategese omukolo guno ne wakati nga akyateeka omukolo guno omwami Amiri yagula hali ya hybrid mpya yagijjako akaveera ekiraga nti progress mu bulamu bwe etambula bulungi. Nazimba ennyumba ali mu kugimaliriza. Amawulire etegeeza nti omwami agawambye eksiwe. Eno yabadde agambye kankola omukolo guno nkubeko eksi wange mukubeko surprise nga tategedde. Wakati nga akyategeka a day before Chosen Becky afulumye gana amawulire nti omukola gusazizzaamu. Twabadde ku Serena Hotel ku show ya Mickey Wine. Amiri mpuliriza bulungi. Amir bamubuuzizza omukyala wagaana okumwanjula wagaana omukolera emikolo bagenda mukolera emikolo mpuliriza bulungi. Wakati nga Chosen Becky bali eri beetala bali mu kutema batema amatooke bawaata abattenti bali mu kusimbayo
bali mu kusimbayo bitooke bakola batya ebiragirira abantu omukolo bwe gugenda okubeera. Obulira omukolo we gugenda okubeera. Amiri akoze interview. Akoze interview bamubuuzizza omukyala agenda kukola mikolo oli kuki? Oli kuki? Tell us. Tubulire. Amiri akoze interview trending ze. Bwamala okola interview eno njagala tugenda kubanga tuwulirako ku bigambo bino. Amir nga bamubuuza ku nsonga z'omukyala. Kati njagala tuwulize ku interview eno nga bamubuuziza ku by'okwanjula lwaki teyakolera Chosen Beki mikolo. Ate n'abantu ne bangumya omutima oteekayo n'olaba comment section nga bakusaasira kijja kuggwa alhamdulillah kati ndi fine. Bwe wali no wakagula emmotoka nga twakagiraba emmotoka ne wabeerayo omuntu omulala ateekayo n'agamba si mayumba si mamotoka bintu bye twali twagala byali birala wakirabako? Saakirabako. Oli ng'alaga achievement mu mmotoka n'ennyumba temuli. Nedda nze achievement yange zadde family ensanyufu kumaliriza nnyumba mmotoka then awo mikolo. Amina olina gw'olaba? Inshallah. Naye ng'olina kati gw'olaba? Munsabire busabizi. Olinayo mwana wawe ndi akulungi? Munsabire. Mungu ali wamu nange. Kakati sijja kutya kubuuza mbu Chosen Beki alina emikolo. Simbadde sinakiwulirako. Egy'okukyala gyo wagirabyeko? Mbadde sinabiwulirako. Tonnamanya na kuba nti alina okwanjula kwe baayongezaayo. Sinabakiwulirako. Amiri wakoze ekyomukolo gwa Beki okubanga bagongezaayo? Sinabakiwulirako. Naye nga tolina kye wakoze kyonna kyonna? Siina. Nze nfokasinga ku byange emirimu gyange famire yange kulaba nga nfokasinga ku bintu ala mu maaso. Kiki oyinza okugamba Sekajja essaawa zino kuba yali mukwano gwo? Obeera gwe omugamba ki? Kyogenda omugamba kyemugamba? Obeera gwe omugamba ki? Yamubuuzizza bw'obeera gwe omugamba ki. Nange wulira wano njagala owulire wano. Wulira wano wulira obulumi. Kiki oyinza okugamba Sekajja essaawa zino kuba yali mukwano gwo? Obeera gwe omugamba ki? Kyogenda omugamba kyemugamba? Obeera gwe omugamba. Mazima bw'obeera gwe omugamba kimunnaku ey'amaanyi. Njagala owulire wano. Twala mu maaso. Kiki oyinza okugamba Sekajja essaawa zino kuba yali mukwano gwo? Obeera gwe omugamba ki? Wulira. Omugamba kyemugamba? Obeera gwe omugamba ki? Omusiguze Sekajja. Simulina akuguza. Mungu abatere mu baraka. Bambi. Mungu abatere mu baraka. Zimbagaliza bulungi. Bambi wulira ennaku wulira wano ate kali akasose tekannumye nnyo naye wulira wano. Njagala owulire wano wagamba Mungu abatere mu baraka. Njagala owulire wano Bambi musajja wattu. Obeera gwe omugamba ki? Omusiguze Sekajja. Simulina akuguza. Mungu abatere mu baraka. Okolimye nno. Mungu abatere mu baraka. Zimbagaliza bulungi. Be balina abaana bange. Lwaki omwana we tomukolera mikolo waba gye yali ayagala? Anti kati olaba nali muvubuka fenafena nga tuli bato. Okitegeera ate nga ye Mungu yali yamusuumuusaamuko kati nze enfuno yange tezijja nnyo. Okitegeera naye ngaera pulani yali agimanyiiko nti kansooke tulina sooka zimba atooke tubeere n'emikolo giba gijja kujja. Waliwo n'ababitamuza mu restaurant, ennyumba, amamotoka byonna mu ssente za Chosen Beki. Tekuli ssente ze, tekuli yadde ekikumi. Zonna ssente zange era abandabye nga ntoba bakimanyi. Mbuwamu Bambi ate yayogedde Bambi ng'akwasa ennaku nga yina agize ensingo. So kibi nnyo Bambi ddala yakoze bw'ati nagamba Mungu abatere mu baraka ng'ensingo eri bw'eti. Kale kati oluvannyuma lw'okubuuza Amir ku mikolo gino Amir yategeeza nti nange nali netegefu okukolera Chosen Beki emikolo
olwo twali kyali bavubuka nga tukyeya ndugamba tusoke tuzimbe tukole emikolo tetuli ku pressure tuzimbe kati tukyali fenna Chosen Baking agamba njagala mikolo tombulira bya kuzimba kakati munnange Chosen Baking yageza olaba nga Amiri amawulire atagaazemu n'agawamba nga kyalina okukola kiri kimu nze mbakakasa omukolo gwa Chosen Baking gwa lunaku lwanca omukolo gwa Chosen Baking gwa lunaku lwanca ayagala kubuzaabuza abantu gubereko amawulire ayagala attention omukolo gwanca gwa 2018 omwezi ogwe 11 2025 kiri bwe kiti kino kyonna okumanya Chosen Baking olwa Amiri jukira bana babiri bonna balwanira amawulire space mukaseera kano nga buli omwe ayagala space omwami n'omusajja bonna nga ba ex ku side endala Chosen Baking yagambye omusajja akola atya interview ng'omukolo gwange gwakulwa kubiri nedda bannange nedda kati nze ndabikira wa nagamba katubakangemu tubagambe nti omukolo tugujjeeyo otegeeza abantu abasinga nti ninayo omuki omukolo akategedde kwira mukama engalo z'amaanyi amagezi gazze omwana yansibira engoma eyo baaba gwe okategedde agamba nti nkategedde ndi mu kirasi gamba nti wandiika ogambe nti teacher divorce ebintu tubitegedde katutegedde nti omukolo gwaddi gwanca era neyo message yawandiise yagambye ekigatto wange kati bwe malo giwandiika ogenda giforwardingira ab'amawulire kati bakakase nti ninayo ki omukolo bannange mubeere bayivu owulidde awantu awulire endongo nkutegeeza nti muganda wange olunaku olw'enkya nga 18 omwezi ogwe 11 gwe mukolo gwa Chosen Baking kwikiriza Rebecca enkya olunaku olw'enkya agenda kubanga ayanjula mwana mulenzi Sekajja Kadiri olunaku olw'enkya bwe kitabeera bwe kityo nange sinza alina ebyenkomeredde bwe kitatuukirira naye nze nkakasa ku bitundu 10 ku buli 10 ku bitundu 97 ku buli 10 omukolo gwa Chosen Baking gwa lunaku lwanca lunaku olw'enkya bambi walakantu bambi Amira alina waagize bw'ati ngo abateremu baraka akwantu ako kankutteko nnyo kabadde mostive kansooke nkabaddiremu wano bambi kati nze alaba video wano alina engeri gyakiiseemu ensingo kitegeera naye ng'era plan yali agimanyiiko nti teze tekuli yadde 10 bato kitegeera ate nga ye Mungu yali yamusuumuusaamuko kati be balina abaana bange ekyo yinza okugamba Sekajja essaawa zino awo mukwano gwo obeera gw'omugamba ki kyogenda omugamba kyomugamba obeera gw'omugamba ki omusiguze Sekajja simulina akubuza Mungu abateeremu baraka okolimye nno Mungu abateeremu baraka Mungu abateeremu baraka awo bannange ayagala okulaba video eno genda ku YouTube channel bagita BM Focus omusajja wange Boniface Mezaya olabe Amiri yakiise mbwati ensingo Mungu abateeremu baraka bambi so bad naye nkutegeeza omukolo gwanca ogwa Chosen Baking ogw'okwanjula tomorrow is kwanjula Chosen Baking is kwanjula agenda kuba ayanjula Sekajja mu maka g'abakadde be wali Masaka mu Buddu kitegedde ekintu ekyo kale nkutegeeza nti banaffe aba TM Interiors bali mu kwasaganya ensonga za studio za Rock FM ne Buzz TV ne Celebrity Track bali mu kuteeka mu buli kimu studio egenda beera masavu bonna abasajja balinga 15
onasiba mataala onasiba gypsum onateekako nzigi onateekako proofing bonna TM Interiors muganda wange bakafulu okukkolera gypsum ez'omulembe proofing ow'omulembe decoration mulungi mu nyumba oyagala ku designinga nyumba yo ddiiro lyo libenga lirabika bulungi TV bazita batya TV zino TV wezitula wall unit bazikwasaganya bulungi banafe abati bana mbadde ki TM Interiors nenkutegeeza nti Black November kyagenda maaso wali ku Crown Japan ekatwe tukutegeeza nti mbadde ki leero wakisibasibulira wano giba kimbeesibyeko mbere bulungi mweraba bye